tikati nsomesa baliwo n'abaliddawo gwe tikawo kaddayize kasangwawo bim bamusangawo bali mulekawo kyo batuzaala wayo anti sirikatula wetegerezewo omulaba wegendereze ebikoko bimuweereze tata Samu kyekemu tata Samu live enaku z'omwezi nga 2 tugenda kubeera ku theatre La Bonita bwetuva otukkirira 2 mu lumu waliko obuligato kyekemu abakulu n'abato tubaniriza obuli musabatu obuli kyekemu 22 tugende kwa Flow Club ekasanga temutujungenda kubeera era tubakuba endongo tizinonya kuva si kyebaka mane sente erina enkizo enkoko kusomero sebo sawa basi wezenya wanya kitundu mwina kutuka sawa meka ndawaze mu kitundu kati zili sawa meka sebo zotuka kusomero wadde olagawa madam kati ombuza agendaga kati ugambe konti ngenda kugemesa abaana nzizera kusoma bano bali mu class batandise okusoma go tuka kusomero kusawa zino ne madam mumbalemu amagezi sagala kunyombesanga mwana muto sagala kunyombesanga mwana muto madam wali akapanda kali wali eri mukona kasoma kati kapande ki kali wali eri wali bumps go slow school ahead mu Luganda agamba genda mpola essomero liri mu mutwe madam nze ntuze nsoma akapande nange nengena mpola nenze jampola ne kali mulabanga nzazizo omusango kati nze mugamba sesoma sibanyiro zongo madam mundeke oba mate munjagala mungambe nzireyo kusomera eri jenali Sagala bintu byakunyembesa bitalimu. Sigwa mu bikopo, the way you wind up, yo chiwato, vibes izo zirimu ebisoko, ne tata Samu tugwa mu bikoko. tugwa mu bikoko. Yo bachali bange mwana mbayiteranga 2 mu mwezi ogwe 10. Tugenda bera fena wale mu tata Samu live ku theatre La Bonita atenga 2 mu muta tugenda ku obligato je tugenda lile ebikoko. Tugenda bera kasanga ati wali kwa Flow Club nenga mujje tata Samu tumutekeyo game tujongereyo man. Tugwa mu bikopo, tulie ku bikoko.